Oli ku 97 akasirisa 3 femwe mweffe Radio Simba empologoma ey'eddembe nkulamusizaako munnanga awuliriza budde bwa kawungeezi programu Lutindo olunaku olwaleero ssaawa emu okutuuka ssaawa 2 ez'akawungeezi. Olunaku olwaleero lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi gwa 4 omwaka 2020. Nze Walusimbi Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo nga bulijjo ensonga nnyingi ze twogerako embeera gye tulimu munnange gwe nnyinza okugamba nti nno kulikayo oba weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Waliwo abakozeeko ng'agenzeeko mu nnimiro kubanga obutafaananako ba kibuga bano abakola emmere eyaleero emirimu emitonotono naye mulimu agenzeeko mu nnimiro olunaku olwaleero. Mpozi tuli mu wiki ntukuvu era nga olunaku olw'Essande gajja kuba mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Nina gwe nabadde nnyumyako naye nanga naye olwaleero lwakumeka. Nimuga olwaleero lwakubiri. Manyi embeera gye tulimu tekyakukkirizisa kumanya nti nno leero lwa Sunday, leero lwa Monday, leero weekend, leero lunaku lwa kola. Mu studios negattiddwako nina omukisa akabanga kanene kayiseewoko. Nina omukisa negattiddwako Captain Honorable Francis Babu. Ate nga nsobola n'omuteekako ekya chairman. Ebitiibwa alina bingi era wano ku nsonga gye tugenda okwogerako ke kali aka chairman we tugenda okwogerako. Tugenda kwogera ku nsonga ezaffe nga bannamawulire naddala ebitongole oba naddala houses bwe bankitwale ng'amakampuni ago agalimu ebyempuliziganya zi radio empapula z'amawulire zi TV bingi muzze mu biwulira. NAB National Association of Broadcasters mukulu Francis Babu yaliko ssentebe wa umbrella eyo era ensonga nnyingi kati ezigenda maaso ku nsonga eziriwo ku mbeera eno gye tulimu eya coronavirus. Naye nga tetunaba kugenda wala kansooke musabe abalamuseeko n'oluvannyuma tugende maaso. Captain bannaffe batuwuliriza kandowooze nti muli bulungi najje babasibidde ate okuba nti nammwe muyina engeri gye mufunye ekyokukola mu kiseera kino. Nabadde ngamba munnange nti ekiseera kino kyakutula wansi n'olowooza n'ofumiitiriza n'onoonyereza n'olaba oba osobola okugenda n'olugendo. Waliwo abantu abakutte ku ttama, kiseera kyakukwata ku ttama, kiseera kyagamba nti mu kiseera kino kakati nkyuke ntya, nkole ntya era biki bye nnyinza okukola. Ekisookera ddala baatugambye nti tubeere bayonjo. Kigambo kiri eki kubeera muyonjo, okunaaba mu ngalo, okulaba nga tokololera mu bantu, toyasimula mu bantu, omuntu gw'oyogera naye beera meters 4 gy'emikono 4 abatannaba kumanya oba ebigere 4 oba ebigere 1 2 nga bwe twali tusimba ebijanjaalo nga buli kigere kibeera mita emu kyekinnya buli kigere mita emu kinnya kati ebigere 4 ng'olomaze okumanya bw'olina okuyimira ate bw'okola bw'otyo n'obuyonjo lekerawo ewaffe okuba nti emmeeza nnyonjo, eminyolo gy'enzigi miyonjo gye tukolera byonna kigambo kyaki kya buyonjo. Omuzungu yakiyita hygiene. Amazzi mayonjo, amazzi gaffe gye tugakima mayonjo. Ebintu tugambe bikwata ku buyonjo kati obulwadde buno. Ate obulwadde buno bwesibidde ku kussa mukka wawe tusize omukka nnyindo, mimwa n'amaaso bikwatagana. Kati omala okumanya ebintu ebyo nti ono coronavirus aliwo akwatagana kussa mukka gwe tussa, ate omukka gwe gutambuza omubiri. Bw'oba tolina mukka ofa, omubiri tegutambula. Era obulwadde bwereeta coronavirus bwa pneumonia. Pneumonia oyo yasiba amawuggwe n'olekera okufuna oxygen okutambuza omusaayi. Eryo kasa kibeerawo ng'omaze okufa. Kakati bwe tugamba nti omukka guno gwe tussa gute okubanga guli muyonjo, kiki ekibadde kigwonoona? Bino ebimotoka bye tuvuga nga biringa nga bataddemu enku. Ogwo omukka oguva mu motoka ezo gulwaza. Omukka oguva mu factories ezimu gulwaza. Ebyo byonna katulina okutuula wansi ne tulowooza nti naye ddala abantu tuyinza okukyusa empisa zaffe kubanga empisa kati ze zitwonoona. Tutemye emiti egyo gye mulaba gye tuwa omukka omulungi ogwa oxygen, gy'okoma ogitema oba gwe weefiiriza oxygen wo gwoba weetuga. Ekirala
egundi ebitoogo entobazi zonna zituyamba okusengejja amazzi agagenda mu nnyanja yaffe. Ate amazzi ago ne tugajjamu mulimu ebyennyanja tuwa emmere, mulimu amazzi abamu ngabo mu tawuni ge tukozesa bintu bingi. So ebintu byetukola ate abantu n'okutwongera ku mbeera y'obudde ogikomyawo enkuba okutonnya okugiweweeza kakati ate ffe tubyonoona. So embeera eno yakutuula ne twebuulirira ne twekuba mu ttooki ne tumanya tuba tuli ewaffe oli bw'atema omuti tusimba emeka ena. Ono lwaki ekibira akyonoona, lwaki omusenyu aguyiikula, eyo wansi gye muyiikula biki ebivaayo? Kati ebintu ng'ebyo betulina okwetema era ndowooza eyo gye muli katulowooze nti omukisa gujja bakwata mulowooze ku bintu bino. Ate ekyokussa omukka kye kisingira ddala obukulu kati etuliko. Omuzungu akiyita respiration. Kaakati ono obuyonjo bwe tuliko bwakussa mukka. Onaaba mu ngalo oleme kwekwata mu feesi kubanga engalo zino ziyinza okuleeta obujama. Ate naabira ddala bulungi, zinaabe emabega, ebinkumu bino binaabe, enjala lwanga zitukudde. Twala obudde si byakunaabako bunaabe, twala obudde ng'onaabe. Kyekyo ensonga no gye tuliko lwakuba nti na awuliriza ayinza obutakitwala ng'ekikulu. Eyo y'ensonga yennyini gye tuliko. Captain Francis Babu egimu ku mirimu gy'alimu gy'egy'okuweereza abantu n'okubasomesa. Ekyo kyennyini kyabadde akola ng'ayitira mu mikutu gy'empuliziganya nga bwali wano ku Simba n'emikutu emirala ate ne gyakulembera. Kati embeera eyo yennyini gye tulimu, emikutu gino kwe tutambuliza okuweereza abantu obubaka nga bw'obagambye, nga bw'obatandikidde we twogerera ffe oba abo bannannyini mikutu oba ambulera etwala emikutu gino bannaffe abo abatutwala ffe batututte batya naddala mu mbeera nga zino n'ezinajja mu maaso n'emabega gye tuyise batuyisizza batya naddala emikutu gino egiyitamu amawulire nga gano. Y'ensonga yaffe ey'olunaku olwaleero. Njagala tuddeyo mangu nkuwa ekifaananyi ekyamangu. Gavumenti ya Uganda yayinanga omukutu gumu gwokka ogwa Radio Uganda ne UTV. Ngire tebaliwo ndala yonna. Obudde bwe buti nzijukira nalinga nva ku ssomero banga nva kulya kya misana nga waweddeko dda kuliko akantu tu. Ate ekirala abaali baliwo bazungu nga tuwulira BBC n'ebirala. Naye abantu bagenze nga bagunjuka baga nti naye lwaki tutugaana abalala okukola bizinesi eno. Ne bagamba nti mu bantu baffe abalina gaalubindi eziraba bizinesi muli baddembe okutandikawo emikutu gya rediyo. Era abamu ne batandika bano baziyita media houses oba amaka ez'empuliziganya. Oyinza okuziyita amaka, oyinza okugiyita enju, naye tugambe amaka ge malungi, amaka g'empuliziganya za kampuni ezaateekebwawo. Kakati ne bagamba obwabannannyini bireke kubeera bya gavumenti byokka, bannannyini abasobola batandikewo radio. Era Simba y'emu ku zo, bw'oba oyagala n'endala weeziri. Eya gavumenti yasigalawo ne bagikyusa erinnya n'efuuka UBC. UBC eyina emikutu nga gino nga 6-7, eyina emikutu gya shortwave, eyina televisions nga 4 nga 5. Ate ne batandikawo n'omukutu omulala ogwa vision, gano amawulire ga vision kubanga nago gwa gavumenti. Vision Group. Kirungi nnyo gavumenti ebeere n'emikutu kubanga waliwo programu z'otosobola kuteeka ku mikutu gya private. Akati ekirungi nnyo UBC weeri, Vision Group weeri, kati ne bajja ne wabeerawo n'emikutu gya private. Kakati abantu abatandikawo emikutu gino ne batuula nze baga nti tulina okwegatta bwe tubeeranga n'ensonga twogere ne gavumenti. Okwegatta okwo nga waliwo amateeka ge baleese ng'agamu si malungi, amamu malungi, tugambe tube nga ffenna tuli ku ssuula y'emu buli kye tukola. Era bannaffe in fact omukulu wa Simba y'omu ku baatandikira ddala Haji Sekalala Junior. Aga. Era bwe yakitandika
ne mukyala wa Radio 1 waliwo n'abalala ne batandika n'omukulu eyali akulira Radio West ne batandika omukutu ne batandika ekibiina kyaffe kye bayita National Association of Broadcasters oba ekibiina ekigatta bonna ab'empuliziganya mu Uganda. Era national kitegeeza bannayuganda broadcasting y'empuliziganya kakati association kuba kwegatta. Kakati ekyali kigendereddwa jjukira nti gavumenti bw'obanga okola ebintu ng'oli mu private sector obwannannyini baagala nnyo okuteekateekako amateeka n'emisolo baginyigiriza kimu kyonna nga bakikuteekako. Kakati bayinza okuteekako radio ngene baagala bagiggyemu ssente naye ogenda okubala ng'ezo ssente ze bagamba teziriiyo. Radio tezikola. N'ojja ne weesanga bakutaddeko akazito nti olina okukola puroguramu nga tebakusasudde. Ne wabeera n'oluusi ne bagamba nti puroguramu gy'otaddeko ffe tetugyagala. Kati nga tulina okufuna engeri gye tuyinza okwogera ne gavumenti ku bintu ebikwata ku radio zino. Era njagala okwebaza nnyo Ssekalaala bwe baatandika mu buvubi nnyo mu bugubi obw'amaanyi. Abantu ne batandika okutandikawo obubiina obulala nti nabo bwa radio. Naye bano ne baguma kintu ne tutambula kati oluvannyuma ffenna bwe twakwatagana era nga bwe bagamba mu Luganda nti agali awamu ge galuma ennyama. Uganda Broadcasting kubanga yasobola kubeera Uganda Broadcasting teyali UCC. Uganda Broadcasting gundi Council nega nti kati tukkiriza nti mwe mukiikirira abalina empuliziganya bonna. Bali abavunaanyizibwa ku by'empuliziganya aba gavumenti yakuteekako switch oba okugijjako UCC. Kati nakkiriza era ne bakkiriziganya nti n'abantu baffe tuyinza okulonda omuntu n'atuula ku kakiiko ako akafuga council. Awo ne we bitandikira. Era ne baleeta amateeka agamu ne tugagaana ne tubagamba si magumu. Naye mu maaso awo tuba tugenda ne bagenda ne bagatta Communications Commission ne Broadcasting ne baziteeka wamu. Akati bwe bazigatta awo nange oluvannyuma we najjira bwe bazigatta ne wabeerawo amateeka agatavuddeyo bulungi naye kati era gakyaliwo aganyigiriza. Kati nga NAB erina okulwana okulaba nti amateeka ago teganyigiriza nnyo ba radio eza private obwannannyini. Naye ekisinga ate okuba ekyo ne baagala okukozesa okukangakanga. Temujja kukola kyo era muno okikola nga tukubaggalawo ne tubaga nti empisa si nnungi. Ey'okuggalaggalawo radio nagisi mpisa nnungi. Ate naabo nejja ekolawo akantu nti abakozi abali mu radio zaffe nabo ne bakkirizibwa okubeera bammemba. Era ekintu ekyo nakiteekawo nga njaga babeere ba associate members. Newankubadde si bannannyini maka gali ag'empuliziganya naye bakolera muli nabo babeere ba associate members. Wabeerera kyemaanyi. Waliwo abalabika nti tebakiteeka mu nkola naye nga mwekiri mu mateeka. Kaakati ne tujja nga tutambula tulina bannaffe abamu abayagala nnyo obukulu. Kati bwe namalako ebisanja byali 2 nga ne mbaga nti bannaye tukyuseeko tufune ku ndowooza endala. Era nze ebisanja byaggwako ebyange ne mbaga nti nze nvuddewo era ne balonda omuntu omulala n'abalala abaaligeraga. Naye ekisinga okunnuma nti bannannyini basindikayo gwa naggamba. Ogenda olaba eyandibadde ajja omukulu asindikayo junior officer atasobola na kusalawo. Ne bwe tubeera mu nkiiko ennene bali abakulu tebajja. Kiki ekivaako ekyo? Lwakuba tebannaba kutegeera mugaso. Omugaso bagutegedde batandise kubaggalawo. Batandise okutegeera nti nno abantu bano balwana okulaba nti tusigalawo. Akati balina okutegeera nti bw'obanga nga gwe nannyini gwe wandibadde ojja mu nkiiko. Bw'obanga si gwe omukulu gw'olonze asingira ddala obukulu mu kampuni eyo yabajja. Nibagende bakusindikira omuntu
bambi nga n'omuntu tasobola kukuteesa oba oli awo nga n'ekigenda mu maaso takiraba bulungi. Kaakati waliwo abantu ne baagala ate bo bakoleyo ekibiina ekirala bakyali abaagala nnyo okwabuluzaamu naabu. Naye nze ne nali mukyamanaga nti empisa eyo si nnungi kuba ekino bw'oba yonna ky'oyagala kikolebwe tusobola okuteekawo akakiiko mu naabu ne kakola ekyo ky'oyagala kikole mu kiseera ekyo. Naye si kirungi kutandikawo bibiina birala. Era abantu ababitandikawo lwakuba baagala babe nga bwe balaba bandabe, ekyo si kirungi. Era nze njagala nnyo ate ne bannaffe abamu abali mu kibiina nabo ne bakkiriza bakolewo ebintu ng'ebyo. Kati abantu abo abazanyisa ekibiina kino bonna njagala kubagamba nti amaanyi gaffe ffenna abali mu industry eno ey'empuliziganya twandibadde tetukkiriza kibiina kyaffe bakizanyise. N'abo abali mu UCC bandibadde tebatuteekamu gundi kutwabula ya bulamu. Balaba emyaganya bayinza okukozesa omukisa ogw'okuba temukwatagana ne bayitira myaganya. Kaakati nze bwe nali chairman waliwo abantu baga batandisewo kibiina bakiyita omoa nti ate kyaki ekyo nti bagenda okubanja ne muga nti ekyo tetuyita kutandikawo kibiina kipya. Kino naabu yennyini bali bajje nga bammemba ba naabu batandikewo komiti ekola omulimu ogwo. Kakati ebimukola biraga bulazi nti mwagala kutta naabu. Kakati awo wenyini kyeyamaani kubanga kakati ne mu kaseera kano ke tulimu era wakyaliwo okusika omuguwa kwesimanyi nti oba waakugenderedde kubanga omukulu waaliko kati eyakuddira mu bigere waliwo ekiwandiiko ekyafulumye nga mu mbeera eno ebyenfuna bisse ebirango ku radio wano ku Radio Simba eno programu gy'olimu eyinza okuba obimanyi bulungi erimu bulooku 2 naye kati tezikyawera olw'okuba nti mu kaseera katono nnyo ke tujjiddemu wano ke tubeereddemu mu mbeera y'ekirwadde kino ekya ssenyiga buli kimu kyesaze. Naye ate waliyo budget ezifuluma ezoogeddwako nti ne mu media mweziri bali ne bagamba nti nga mpulira ekiwandiiko ekyo bwe nakisomyeko nga baga nti nedda ssente zino budget gavumenti weba erina ssente zeefulumizza ffe tusobola okuwanga obubaka gavumenti okutwala obubaka nga bwa gavumenti ne tubanga tubuwaayo akasente ako ne kabanga kasobola okukola ki okujja. Ekyokubiri n'emisolo nagyo gikendeereko naddala ogwa VAT nti oba gwabaawo engeri gye guyimirirako oba gukendeereko naye nga walabikanga watannaba kubakkiriya naye ng'ekyo bw'okyogedde nti mulimu emiwaatu emitonotono nendabanga kwekiva ekyo kitunuulirako otya. Kaakati omutawaana gwe tulina guli gumu bulwobeera n'amalala mu bintu bino tebikola. Tulina buli muntu okuwuliriza munne mu kiseera kino ate oyogedde bulungi bw'obanga oli ssentebe w'ekibiina kino toyina kwawula yawulamu abalina empuliziganya ez'enjawulo. Njagala owa radio omuseemu ekitiibwa n'abanga mutono yenkana atya owa televisioni omuteekemu ekitiibwa owa radios ennene ez'amaanyi oziteekemu ekitiibwa aba televisioni ennene nabo tubateekemu ekitiibwa. Naye balekerawo okulowooza nti waliwo abalinga ng'ekirabo eri Uganda bo bandyagadde bafuuke ekyamaanyi abalala bazibikire. Ekyo kibi. Bw'obanga oli chairman ate abo obanga ovudde kubeera nannyini kati zibwe mbanga nze nannyini Simba ne banfuula chairman kakati Simba ogundi omukozi wange omukulu muga nti gwe oyogerera Simba nze kati njogerera bonna. Oli fenna kakati nolyokoga nti newankubadde nina Simba bwe tubanga tugaba ebintu bya radio ne Simba ejja kubeera nga radios endala yo terina kusukkamu tejja kusukkamu ffenna twenkane. Kakati kiva ku mulimu gwe bakola. Kakati ekyo bwe kimala okuggwa gwe ng'omukulembeze kankuwa ekyokulabirako wano bajja ne baggalawo abantu ne baga nti bagobe n'abantu. Kakati bo abaali balebeka nga bali ku kibiina nga bagala abantu baabwe bayimirize badduka mangu bo ne bagala bateese naani ne UCC. Ate
ne beesigama mu kibiina kyaffe tekyali kirungi. Ate waliwo abantu abalina empisa embi ne waliwo radios abakulu ba radios ezimu bo bagenda mu UCC ne bateesa ebyabwe. Ekyo nakyo kibi. Bagenda mu bana abagaba obulango bo ne beeteeseza amakampuni agencies tebaagala kutuula wamu ne banoonya engeri gye sobola okukolaganira awamu. Akati abo abalina omululu abalina okunyooma abalala abalina okujooga abatategeera industry bw'ekola nze bankwasa ennaku kubanga ekibiina kyaffe kirungi nnyo ate kyamaanyi. Kakati ekibiina tekirina mutawaana naye ffe abamu abakulembeze tulinamu obukopikopi bwe tulina okubajjamu. Bwe tugenda mu UCC abamu baali tebatuyise ne batandika okwogera twagala ennaku 3 tuzifuule 15 ne mbaga nti lwaki twagala ennaku 3 tusooke tuteese lwaki batuwa ennaku mu nnaku 3 we banaakola kye baakoze era ne batuggalawo lwaki tukimalire bono. Kati bwe njimire ne mbaga ndi mukama wange mbadde ndowooza ekintu kyo twakikutte bubi ne kituuka ne mu mawulire abatali bantu baffe ne bakiwulira bye mugaana erijazira ebitaddeko BBC ebitaddeko kaakati ate bye mukugira byebiriwa. Bw'abanga waliwo ekikoleddwa ekibi ekibiina kyaffe naabo kyandiise abo be boogedde maga nti engeri gye batunyonyodde omuntu wamwe yeeyisiza bubi atya mutubuulire yakoze eki. Akati ffe abannaabo ne tusooka tukisunsula nga abayusisi tebannaba kiyingiramu. Mugenda okutuuka eri nga buli kimu kitereevu nga tuli ku ssuula y'emu. Kakati ninyuma nti mwakikutte bubi. Kino ekintu ffe tusobola okukimaliriza bulungi ate ffe ate tukolagana nammwe seba lwaki buli saa mutukangakanga. Ate bwe tujja wano temwagala twogere. Ate waliwo abateesa nammwe emmanju mulinganga abakukuta. Tuteeseze wamu. Eno industry y'amaanyi nnyo mu kusomesa. Eno industry omuntu gw'otosobola kutuukako bamutuukako. Eno industry nungi erinamu abakozi. Kaakati nno nze mikwano gyange abali mu kibiina kyaffe ekya NAB ndoza mu kiseera kino bakyuse empisa zaabwe. Ekireese bino byonna by'owulira bagenze ne bakola budget ne bagiwa gavumenti. Kale bagiwadde gavumenti abantu batandise dde okugamba wano ku bustickers bwe tuteeka ku mmotoka babwezibise fe abamu ne batuwakamu abantu ne babawa bubiri ate ezo ssente bwe zinajja banaatukola bajja kuzezibika. Kakati abantu tebakyalina bwesige mu bukulembeze era boogedde ebigambo bingi nnyo ku social media bavumye n'okuvuma kyessaagala tetwandituusaawo. Abakulembeze baffe balina okwenaazaako ebikwa ebyo ekijja ekireeta ebyo malala ekireeta olunkulu in fact kanjiteeke mu Lungereza arrogance and condescending attitude. Condescending attitude kwe kulaba nti abalala bali wansi abalala bali waggulu olengeza. Nze kankubuulire wano mu Kampala radio zimanyiddwa. Tulina Capital Radio, tulina CBS, tulina Sanyu, tulina Metro, tulina Simba, tulina gundi bano aba Radio 1 Radio 1 ne Kaboozi. Abo bonna bamanyiddwa. Kaakati gwe tosobola kunyooma n'omu kubanga abantu babawuliriza. Ate tewali radio etawulirizibwa. Tewaliwo. Kaakati ne radio ezikola ssaawa 24 waliwo zitakola 24. Ate ne tuteekako ne radio z'abalokole. Abo nabo balina abantu baabwe. Enjawulo eriwo wakati wa radio za religion. Bo radio zaabwe bazirabirira bo bennyini. Balina abantu baabwe abalabirira radio zaabwe. Radio za commercial ezifuna ssente mu kukola obulango ate nazo zirina omutawaana
kubanga kati obulango tewali. Kakati ssente ezo bwabanga gavumenti eyagala abantu basomesa abantu olina okusooka okubasigira ekifaananyi nti leediyo ezikola ze zino. Leediyo ziringa nga 2 bukye naye ezikolera ddala tuzimanyi. Tezisuka na 50. Waliwo ne leediyo ezikola empola ezo nazo gye ziri. Kaakati abakulu bwe baboogera bo baagala buli ssaawa babeere ku mwanjo. Bw'obeera omukulembeze automatically obeera ku mwanjo. Naye ate tokasuka bali. Kakati nze mu kiseera nga kino ministry bamaze dda okugisiiga chemical nti bakolagana abakulu bano ssente bazibuzeewo. Akati ekyo nakyo si kirungi. Olabira dda nti ebintu we bituuse abantu batandise okwogera ebitali birungi. Nze nno mbadde ndowooza nti oba kino kyoyogerako ekirimu ekibulamu kiwana omwaganya bali abanaatuwa ssente either okuzireka oba okuziyisa mu makubo amalala ne zigenda ewalala oba ne zibulirabulira awo kubanga ne gye zijja temukwatagana. Kati ze kifaayo mu kutu gwe bagenda kukozesa naye abantu tebalina bwesige. Abantu babamaze babagjeemu obwesige. Kati tulina okutuula n'abakulembeze baffe bali mu naabu tubagamba okusooka ffe tumanyi naabu yokka. Teriiyo ebyo mugamba simanyi umowa ebyo byammwe. Ffe ogundi recognized by government yali naabu. Kati abannaabu bayite abantu bannaabu. Nze singa era kati olw'okuba nti batusiize nnyo enziro naabu yonna eyonoonese bandibadde bayita n'abakulembeze abakadde bajje bayambe okunaaza naabu yaffe efune ekitiibwa kye yandibadde erina. Naabu eyonoonese ate lw'amalala amalala bagaveeko tunoonye engeri gye tulwanirira industry yaffe eya media. Neyanze gampuliriza omulungi okyali mu programu Lutindo. Nze Walusimbi Evans nina Captain Honorable Francis Babu. Ensonga gyatuddemu wano wakalike nagaye nti muyita chairman. Ekibiina ekyo kyayogerako ekya naabu yakikulemberera ddala ebisanja 2 era wadde kakiiko takyaliko naye era ayitibwa era mutwe mukulu nnyo mu nsonga ezo. Tutunuulidde biki ebiyinza okutawaanya emikutu gy'ebyempuliziganya era omuwulidde nga buli kimu kyonna agezaako okukirambula. Kino nno ekisinza okunsanyusa nti wadde obukulembeze yabuvaamu naye alabikira ddala nga kumpi era alinga akyabulimu kubanga endowooza zaawa zeeze ennungi. Chairman, Captain, embeera endala eriwo era ng'oyogera ku mbeera etali nnungi oba yeetaaga okutereeza yerwisizaayo ne ssente gavumenti emikutu gy'amawulire gye gizibanja ebintu kakati kankuyambe ku kino ebintu ebisinga okwogerwa si bituufu. Kubanze bwe nabiwulira nabuuza abakulu mu ministry naye nze nina obukakafu nti ssente tezinaba kuteebwa. Tezinaba bubeezi kuteebwa. Zalina okuyita mu paalamenti zijja kuyita era minisita yagambye nti enkya ku Lwokusatu ajja kukola. Naye namugamba nti naawe erinnya lyo balyonoona lwakuba nti kano kokka ak'entambula mu biseera bino tebakakwata bulungi. Tekakwatibwa bulungi n'akatono. Akantu ako kanyiiza abantu bangi. Kaakati nze nasirika kubanga saagala muntu alowooze nti omuseketterera naye ekiseera kituuse okubagambako bakyuse ku mpisa eyo. Umowa mu kintu kino eviiremu ddala. Umowa mu zino sente ziva mu gavumenti baziveemu. Naabu yeeba eyita bammemba kuba bammemba ba Umowa bammemba ba naabu. Tewali agamba baleme kubaveemu. Naye ffe kiri ekibiina tetukyesiga bulungi kubanga tuwulira ebigambo bingi ebyogerwa okumanya nti byogeddwa bavumye n'abantu naye ate abavuma sibakkirizaamu. Mubabuulire nze sikkiriziganya naawe naye tomuvuma ate tolimba. Ekirungi ssente tebannaba kuzita. Ekyo kyo amazima
ngalina. Ekyokubiri abakulembeze baffe bakyuse ku mpisa zaabwe. Bwe banaabanga bamaze okukyusa empisa zaabwe ojja kusanga nga ebintu biterera bulungi ate bwe bafuna ssente zino baleme kwezibika batuule wansi banoonye radios zonna banoonye televisioni zonna ez'amaanyi waliwo radio ze bayita commercial ezo zo ziyimiridde ku bulango abo bandibadde nabo bafuna gundi yabo segment yabo waliwo radio z'eddiini zirina obuwagizi bw'amaanyi okusinga eza commercial ne wabeerawo ne televisioni ezigendera mu biti ebyo televisioni ez'amaanyi zimanyiddwa ezirabibwa n'abantu kye twandikoze twandifunyeeyo ne tuyamba ne tufuna formula engeri tuzigayo bwe tugamba nti simba tujaba ne baba mulina emikutu 2-3 ekyo kyammwe tubawadde kino mutuyambe ku mikutu gyammwe gyonna tuleme kugenda ku buli mukutu kubanga bw'ona ogenda ku mikutu waliwo bannaffe balina emikutu 10 radio ngerimu emikutu 10 naye nga gundi gye abakozi bakozesa be bamu owulire so nze mbadde ngamba nti tufune buli media house tufune ssente ze tugiwa tubagambe nti bino mulina otuteerako mulina okuyigiriza abantu kubanga twamaze okukivumbula nti okulwanyisa obulwadde buno obusingira ddala obulungi community abantu gye babeera okuba nti bategeera engeri y'okubulwanyisa enjigiriza eyo gundi eno ebadde we tulina okuyitira akati olw'okuba tulina lockdown tulina abakozi kati batuwa ku ssente zino batuteereko n'obusente obuwera tusasule abakozi baffe baleme kufa njala kale ebintu byebyo twandibadde tuteeka mu maaso naye abakulu singa bakkiriza ne tugaba bulungi nga tewaliiwo kwekubira bajja kuba nga bamaze okwenunula. Lutindo wano ku Lubogola Simba Walusimbi Evans ndi ne Captain Francis Babu. Captain, owabadde otandika okwogera waliwo ensonga gye wayogeddeko ng'erabika nti nno kati essaawa zino nawo ekibiina kya NAB kirina okujongeramu amaanyi gavumenti okumanya ekyo kyewayogeddeko nti n'abakozi kati nze wano ku Simba wendi mukulu Sekalala Haji Junior NAB gwemanyi neemanyi na kampuni nti Radio Simba naye nze omukozi agamba nti nina omukozi wange Walusimbi era ntwala byazze kuŋŋamba kye baganye ne kye bakkiriza naye waliwo kye wayogedde wali nti naffe abakozi tulina okubaako nga tulina we twenyigiramu bagita associate membership twagamba nti abakozi bonna babeere ba associate members ba NAB kakati nga bo tubasinkana nga ba members ba NAB newankubadde okusalawo kwabali bannannyini naye bano nga tubawuliriza nga nabo batuwuliriza kati awo wenzijja ku ssaawa zino nti mulimu embeera eno gye tulimu eya korona eteekwa okuba eggudde bingi nga gye wasookedde nti kati tuula olabe kisaanidde okukola kati okyuke n'embeera kati mu ssaawa zino association ye ey'aba members abakozi tebayisiddwa bulungi era essaawa zino nze ndi ku bunkenke kapiteeni yayinza okupaakinga oba ne bamuyimiriza najjayo omutwe ne baga nti kapiteeni Babu honorable member former MP chairman wa kino na kino agenda oyinza n'ogamba mumpomu naye kakati nze essaawa zino nyinza n'okutambula mala kweyogerako nnyo embeera eno giwulidde abakozi ba radio abasinga bayisiddwa bubi mu mbeera eno bakubiddwa babamu babaganye okugenda ku mirimu kino NAB erina kwongerawo amaanyi okukwatagana ne gavumenti y'ensomesa eri nabadde nkubuulira wano omuntu bw'obeera omukulembeze olina okuyiga engeri gy'oyogerera abantu bo bonna kakati nze nina okwogerera nannyini radio oba television nina okwogerera omukozi muwa radio nowa television nina okwogerera awuliriza radio ne television nina okwogerera oyo aleeta amawulire nina okwogerera ne gavumenti nenga ati bane temugivuma nnyo kuba ebintu byekoze ebirungi bye bino kakati omukulembeze omutuufu byonna abigatta
si mu bulijjo omugenda ne mugaa nti mulonda abakulembeze omukulembeze ate okubanga alina endowooza ya gundi radius kusaako 360 ng'alowooza si kumala galeeta muntu kwererijja bino si byakwererijja ekyo ky'oŋŋambye kikulu nnyo era twagala kakati tuwa interview ba poliisi tubaga nti ne bannaye n'aba Leediyo n'abamagye abantu baffe aba media mbakwate bulungi kaakati abakulu abo bwe baali bateesa abamu baabawa n'omukisa okukola stickers siraba lwaki tebaafunayo bigundi bino ebinankana ebipande ebinene ebiraga nti ono akola mu media ne tukyambala ebipala n'okyambala kuba mwena mwandibadde kati mukirina onengerera eri ne bwebeera nzikiza ate bwe mba nga sikkiriza nti oyinza okuba nga wakibbye nga nti ndaga identity card yo ey'omulimu akati gundi eyo kyoyambadde ne identity card nemanya nti ono omwami akola mu Simba weeyongereyo gy'olaga naye ebyo kakati awe wava obukyayi buno bw'owulira obuli ku social media abantu baffe tetubayisiza bulungi era njagala okwebaza ekibuuzo kibadde kirungi nnyo era kandowooze nti batuwulira nze nandirowooza nti buli muntu ali mu gundi yaffe wano nga tumaze bwandibadde alina ekigundi nga kiraga COVID-19 media personnel media program producer media byonna nga tubiteekako oba oliawo n'akafaananyi nga kwekali kakati bwakigatta ne identity card kubanga ayinza okuba nga yakibbye ku musajja nga wakibbye bubbi kakati n'omulaga ne identity card n'omuga nti ate n'abantu bafuna tubayigiriza okubeera abawombeefu nti baba bakuyimiriza munnyonnyole bulungi muga nti sebo nze nkola mu Simba nkola mu production identity card yange yino nakino kyekipalapi kati ngenda kukola naye era nga totambula nga saa emu emaze okuyita tebamisana naawe goberera amateeka ndowooza singa tukola bwe tutyo twandaye tugenda wala nnyo ekyekyo ekyagundi nze nja kyogerako kuba nja kwogera ne media council tubabuulire ekyokukwasaganya abakozi neyanziza nnyo neyanze gampuliriza omulungi programu Lutindo tukyagenda mu maaso ebibuuzo bingi omukisa gwenfunye kapiteeni okubeera wano okubimubuuza njagala kumanya waliwo wewandekeddemuuko katono oba weesaagiriddemukko katono okuyambagana kuno naddala amakampuni nsuubira naawe gy'oli yakukola ssente eyimiridde ku muntu omu oba shares gavumenti wano eyinza kuyambako etya ku kyokukakkanya obulango tebukyajja amakampuni geesaze walusimbi nange kati ntunuulidde Sekalaala njagala nsasule ate Sekalaala naye yeeraliikirira kampuni tezaleese musaala ate ne vaati mungi awantu awo abalatosasudde bitundu omusaala awantu awo kakati kanze katusooke tutereeze ekisookera ddala ensi yaffe enjavu nnyo abantu tebaagala kwogera ekintu kyo naye tuugiri mazima ensi njavu gavumenti ya Uganda njavu aleka nkolage lwaki kasookanga NRM ejja mu buyinza myaka 3 agawedde n'okutuusa olwaleero bajeti yaffe tetugyenkanyankanya nga tebeeranga balanced tukyafuna obuyambi n'okwewola ate nga bye bisinga obunene njagadde osooka okifune bulungi kubanga waliwo abantu aboogera ebintu wano omanyi saagala kuwaayiriza gavumenti yaffe ssente zejja mu musolo zeekuŋŋaanya n'obuntuntu bwebyetunze bwebanga ebulina bajeti tetumala kutambuza Uganda naye ate nemuganda oba n'oyogera atye n'ezo zomuwulira ze babba ezo ezitawera kuzitawera olina atakwatibwa nsonyi nabba ate ekimu ekyokubiri n'ogwo omusolo gw'ogamba kasookedde nga basiba tebakyakuŋŋanya musolo kubanga omusolo gubadde gusinga gubadde guva mu bintu ebiva abweru ebijja wano oyogedde bulungi nti abantu tebaafunye musaala tebaafunye eki musaala kati omusolo banaagujjawo ekirala bakendeeze ku musolo kisoboka naye
omusaala ate ogunaasasula abapoliisi abakuuma enguudo ogunaasasula obwamagye gunaavaawa. Omanyi lwaki ndeesa ebintu bino? Njagala bwe tubanga tusaba naffe tube nga tumanye ekigenda mu maaso. Nandyagadde gavumenti etuwe, naye gavumenti yaffe teringanga zino ez'abawalabu ezitunda oyiro. Bwe twogerera ne badde omanyi nti gundi epipa ya oyiro yavudde ku $670 eri ku $10. Yagudde dda. Okimanyi nti n'abo kati tebalina ssente. Okimanyi nti bali abadde batusinza amaanyi mu nsi yonna newankubadde bamanyi okukuba ssente ezaabwe nabo bakaaba. So ekyo nga mmaze okyogera, gavumenti eyinza okugaa nti kale mwezi gumu abantu baleme kusasula musolo, naye tejja kubeerayo ssente mu ggwanika. Kisoboka, naye ekyo kyagala abakulu bali bakibale bulungi batuddemu. Era abantu baasabye, era mbadde nsoma ku gundi emu nga waliwo abaasabye gavumenti erabe nga waliwo ebintu byerekereza, naye gwe njagala olabire ku mafuta petroli n'okutuusa kane newankubadde petroli agudde naye ebbeeyi yaffe tennakendeerako tenneesalirako ddala kubanga we basinga okujja ssente ezigenda mu ggwanika. Akati bwe tumala okutegeera ebintu ebyo n'olyoga nti naye singa nze mbadde mu gavumenti nandikoze ntya? Weebuuza, twagala kino twagala kiri, naye gavumenti gwe kyoyagala ekirina. Akati abali mu gavumenti mu kifo ky'okwogera nga bakaabuuka nga batuule wansi batunnyonnyole, naffe tutuuse amaloboozi eri abantu ate naffe tutegeere nti kye boogera kiki kituufu. Awo nkunnyonnyose bulungi. Akadde tusigazaawo katono kapiteeni. Bannayuganda embeera nga bw'ogirabye, twogereko katono ku bya enkwasisa y'embeera eno gye tuli musinga eyeeyongera mu maaso. Munnayuganda alina kweyisa atya n'oyo akwasisa amateeka alina kweyisa atya? Kubanga bingi byonoonese ng'ovuddeko eno waffe kati gye tuvudde mu mawulire, ekyamawulire tukitadde wabbali, naye bannayuganda bonna okutwalira awamu. Bannayuganda bonna buli gye bali tulina okukyuka n'embeera eno. Embeera eno kate kyalina mugagga mwavu akola mu poliisi akola mu magye, ffenna tuli omuntu ki omu. Bannayuganda bonna nze mbasaba tubeere bagunjufu. Munaatusonyiwa abamu muyinza okubanga akatabo temwakanya, twasoma akatabo ke bayita muvubuka akoze eki agunjuse. Twagala tukyuke n'ekiseera kubanga kati muno obulwadde butugambye nti tuli mu lutalo sematalo, tulwana n'omuntu gwe talaba. Abannaffe bakakensa batugamba nti okubulwanyisa tulina kweyisa bwe tuti, era okubuwona tulina kwesibira mu nju, tulina kukola kino ne kino ne kino ne kino, tulina okusooka okugoberera amateeka ffe bennyini nga tennabagenda kwoli akuuma amateeka. Bwe tumala ffe bennyini okweteekamu disipulini, okweteekamu obuntu bulamu, n'oli akwasa amateeka naye alina okweteekamu obuntu bulamu, nti omuntu gwakola naye obuyinza bw'alina alina okubukozesa okuyamba oli, si kubukozesa kulemesa. Tulifena. Akati abakuumi b'eddembe bonna mbasaba tubeere bantu balamu. Omuntu bw'ajja n'ababa alina amalala sooka omukwata empola mukakkanye. Oluusi g'oyinza okulowooza nti si mulamu, naye ebintu bino bye tuyitamu kati omuntu biyinza okumusuula eddalu. Omuntu ayinza okufuna stress. Kituufu. Era nze abantu abamu omuntu ayinza okuwoggana ng'enjala emuluma. Kakati gwe ng'omukuumi w'eddembe sooka omukwata empola. Oyinza n'okugaa nti tofaayo, katunoonye engeri gye tukuyamba. Bw'abanga zereeti mu kifo ky'okumusitamya wali muwerekere, mugaa nti omanyi nti ogenda ludda nti kati dduka naye toddayo okukikola. Kati kozesa obuyinza bwo mu buntu bulamu. Naye naffe tulinamu abantu abalina effujjo.
naawe abakwasa amateeka tebakolerako ki fujjo nabo bantu kakati tulina okutunuulira enjuyi zonna bali abaakubye abantu abadde ku veranda ababadde ewaabwe basobezza abayingidde mu maka g'abantu naye bayinza okuba nga bayingiddewo nga waliwo wefujjo yabasikiriza yabataanudde batuuke n'eyo ebyo byonna saagala tubigendemu tuba tumala biseera kakati ffenna bwe tuli oba oli mukuumi wa ddembe oba oli musawo ate omusawo mumukwate empola nnyo baŋŋambye nti waliwo abasawo bwe baakubye bw'obadde ogamba ba midiya n'abasawo baabakubye temukikola obaka obusembayo eri bannamawulire mu ggwanga lyonna abakozesebwa n'abakozesa bannamawulire media houses nze saba abakozi baffe tunoonye engeri gye tubayamba mu Lungereza bakiyita ameliorate okukendeeza ku bulumi tukikoze tutya gavumenti yagabye emmere media houses tuyinza okugaba ku mmere okugaba bafe okutugabira okugabira ffe abakozi tuyinza okubagabira emmere tuyinza okukendeza ku bulumi nga tubawa ku mmere tuyinza okunoonya amagezi kubanga singa omuntu addayo eka nga yakedde ku makya Walusimbi kugenda kukola olutindo n'addayo nga akutte akawunga wano ng'akutte n'ebijanjalo ng'akutte ne sukaali bw'aba nga alina omwana ng'alese n'amata abeeka bajja kuwulira bulungi tukikoze tutya singa mbadde chairman nandisabye ne gavumenti nti abantu baffe bali mu media mutuyambe tubakolereyo akasero ke batwala eka awo nno ng'onsanyusizza anti bwe bukulembeze twogere ne media house tulina bano abasajja kati ono yaleseeyo abantu eka nawe waleseeyo abantu nange nina abantu eka tututte kiki eka nga tuddayo mu mbeera eno era bwe naaba ndabye minisita nja mugamba tweyanziza nze nja kyogera kakati bakikirize oba bakole ki bakigaane naye nga gw'okyogedde nja kyogera ne bwe nandibadde n'omukulu nandi mugambye atuweeyo akasero buli mukozi oyo ajja ne radio oyo ajja ne kamera oyo ajja n'omuzinda tumuwe akantu addeyo nakeeka anaatera okwogera era obudde bwe bunaatera okutuuka kubanga alina okwogerako ate kkiriza nti batuwuliriza bawuliriza ddala bulungi batuwuliriza si buli abawuliriza bannaffe abatuwuliriza neyanzeege nze mbasabira waliwo omwami omu yazze ku social media n'atugamba nti ku Lwokutaano essaawa emu bwe tunaabeera wonna tusabe ebintu 5 ekisooka tusabe nti abo bonna ababonyebonye n'obulwadde buno ababufunye famire zebufunye abalwazizza abo bonna tubasabire Katonda abalabirire abo abatugenzeeko tubasabire bawumule mirembe ekyokubiri tusabire ba doctors ne ba nurses bonna mu nsi yonna kubanga kati ge magye agali ku front line ekyokusatu n'agamba nti tusabule abakulembeze baffe bonna Katonda abawe neema okuyamba bannansi abali mu buzibu buno ojaba eyokusatu y'amaanyi ogiraba kakati nga kakati awo nno we musabe muganti kati Mukama nasabye abantu baffe bayambe tokirawo wekigira kakati ekyokuna era bwoboya bwe naba ngena nja kikuwa kwe kusabira ensi zonna obuzibu buno gye buli bino ebyonoonese ebyenfuna ebyaki Katonda atuwe omukisa tufune amaanyi agakyuka n'omulembe guno kuba byonna byonoonese ate ekisembayo buli ddiini esabe tewali ddiini gye tugamba esabe olunaku olwo bwe kinakisoboka ffenna tusabire buli muntu bintu birimeka 5 ku Lwokutaano essaawa emu ey'ekiro ne ku Lwomukaaga ku makya neyanziza nnyo neyanzeege ampuliriza omulungi abadde Captain Francis Honorable Babu. Captain Babu yaliko ssentebe w'ekibiina kye tubadde twogerako okulaba nga bannamawulire
oba media houses zibanga zikwatagana bulungi era nga eddoboozi litwala eddoboozi limu okusobola okulaba nti nno nga bwe tuyitibwa essiga eryokuna nga bwe tuyitibwa essiga eryokuna tubeere nga tutambulira wamu ebituluma byonna si mu mbeera ya coronavirus eno yokka naye mu mbeera eza bulijjo tomanyi ate wayinza akyogerako si yakireeta wayinza okubaawo ate ekirala ekiyinza okujja. Ekigambo estate mu Luganda kyandibadde ki? Estate oba kuŋŋaanyi oba awamu olubiri lw'abannamawulire Force Estate. Okay. Neeyanziza nnyo neeyanzege. Mbadde nsaba eno program bwe kiba kisoboka abasobola abalala okugikuba nabo mugibawo. Katonda yeebale. Kati fe abametro mutuwa tujja giteekako. Tunaagiteekako. Bwe tuba tugibawadde. Ye corporation gye tubabulira. Olime kulowooza nti mulimu ekka ffenna tukolere wamu. Producer wange andi ku bbali awo ensonga aziwulira era ajja zituusa ewa programs manager. Habike ye director waffe bw'aba mugimuwadde ajja giteekako. Etambule. Tweyanziza nnyo kansuubire nti nno mukulu ali owulidde mukulu Mandevu owulidde ne general manager wange Colin Mutambo ensonga eyo badde ogiwulidde. Mubaddemu ki? Ogaye kuba mubaddemu. Nze mbadde mbagamba nawe bakola program ennungi n'abalala bagiteekeko kuba oyinza okuinterviewinga omuntu n'omusindikira abasimba nabo ne bamuteekako. Kuba kati what is happening twagala tube nga tufuusa omuntu ki omu mu kiseera ki. Neeyanziza nnyo neeyanzega mpuliriza omulungi ebadde program Lutindo akadde konna president agenda kwogera ssaawa 2 zennyini ali mu birwa ajja kubaawo okubanga akutuusaako ebigenda okuva mu State House. Simanyi Ntebe oba wane Nakasero naye wonna wanaasinziira ndooza Nakasero ajja kubanga atutuusaako ebyo. Naye nga nange okwongereza ku kya Captain nsaba munnayuganda yenna tulinayo abantu ab'emmeeme entono ng'ekintu bwe kimuyitirirako alwala avaako akola atya embeera eno ate bw'oba olina emmeeme entono mbadde saagala ogiwulirize nnyo ogiteekeko nnyo mutima. Funayo ebintu ebiralalala ebikutwaza olunaku obeere nga bikutwaza olunaku olwo lugenda okuggwako nga bye wandiwulidde 10 ebyandikutaanudde emmeeme oyinza okuba towuliddeeko na kimu naye ng'ate n'okumanya kyekigenda mu maaso nakyo si kibi. Neeyanziza nnyo neeyanzeege musule bulungi.